Omulabi omulungi wa Kingdom TV nkwebaza emirimu gy'otuusizzaako engalo olunaku lwakusatu ennaku z'omwezi 25 omwezi gwa kutaano omwaka 2016 gegana amawulire amalindirire wano ku Kingdom TV ng'okugakusomera nze Samali Kisache. Katutandike n'okusomesa ababaka ba Parliament ey'ekumi ku ngeri gye balina okweyisaamu mu Parliament kukomekerezeddwa olunaku olwaleero nga bano basomeseddwa ennyambala enjogera wamu n'enneeyisa ennungi gye balina okweyisaamu mu Parliament. Omusasi waffe Joan Kisache yasiibye ku Parliament katuwe byajje eruyoro. Omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga Right Honorable Rebecca Kadaga agaddewo omusomo gw'okuyigiriza ababaka engeri y'okukolamu emirimu mu Parliament ey'ekumi. Alungamizza ababaka ku ngeri y'okukolaganamu bokka na bokka era n'abakubiriza obuteebulankanya naddala nga batumiddwa ku mirimu emitongole. Kadaga ayongeddeko ng'ababaka bwe balina okukola ebyo bitwala eggwanga mu maaso nga bagoberera amateeka akiyite Constitution. Define the basic principles which society must conform. What we call the matter of document, and you must be armed with it at all times. That's why we get you a small bar so that at least you can carry the constitution. Abawabudde ku mbeera zaabwe eza bulijjo omuli ennyambala engeri y'okulya naddala nga bali mu bantu era n'abakubiriza obutakyamuka singa babeera bayitiddwa ku bubaga obw'enjawulo ekiyinza okubaweebuula ng'ababaka. Food. No, because sometimes you see member bring food. Really food and how are you going to attack this food? Eating. No one wants to see what you are eating. Eat without opening your mouth too widely. Ate yo omubaka omukyala ow'Emasindi Bintu Jalia nga y'omu ku basomesezza ababaka ategeezezza ababaka naddala abakyala nga bwe balina okwegendereza ku biki bye bambala nga bazze okukiika omuli okwewala okwambala engoye ennyimpi ennyo ebimasamasa ssaako n'engoye endala eziyinza okutaataaganya enkola y'emirimu naddala eri abaami. So you need to sit and at least make sure get conscious of yourself whenever you are sitting. So even if somebody you know people are so inquisitive of wanting to see what is there, and I want to request each of us, whenever you see a colleague, where if in case something is being exposed, write a note. Ababaka abapya omuli Peter Sematimba akiikirira Busiro South, Wakabi Pius akiikirira Bulaya bategeezezza ng'omusomo guno bwe gubayambye okutegeera enneeyisa entuufu gye balina okugoberera ng'ababaka ng'era kati bakuweereza eggwanga awatali kubuusabuusa. Mpulira kati ndi a full member of parliament nga ndi mu house omunda nina eby'entalina okwogera mbimanyi ne byalina okwogera. Empisa zaffe ennyambala yaffe enteesa yaffe erina okwolesa ekitiibwa ekigwanidde Uganda. So ebingi bye tuyise nga bikwatagana n'ebyo bigenda tuyamba ndowooza okuteesa obulungi okukiikira obulungi constituency zaffe. Wiiki ejja ababaka lwe basuubira okutandika emirimu gyabwe emitongole. Omusomo gw'okuyigiriza ababaka ba Parliament engeri y'okweyisa mu Parliament ey'ekumi gukomekerezeddwa olunaku olwaleero era ng'omukubiriza w'olukiiko Right Honorable Rebecca Kadaga abakuutidde obuteerabira kuweereza ggwanga lino kubanga gwe mulimu omukulu era n'abalambika ku ngeri gye balina okweyisaamu nga bali mu Parliament. Kisache Joan, Kingdom TV amalindirire.